Zabbuli eya 52. Lwaki okwenyumiriza mu ttima gw'omuzira? Okusaasira kwa Katonda kwa lubeerera. Olulimi lwo luteesa eby'obubi obwereere ng'akamwana ak'obwogi lukola n'obulimba. Oyagala ebibi okusinga ebirungi n'okulimba okusinga okwatula amazima. Oyagala ebigambo byonna ebiruma ggwe olulimi olw'obulimba. Era ne Katonda bw'atyo anaakuzikirizanga emirembe gyonna, alikusitula, alikukwakkula, alikuggya mu weema yo, alikusigula okuva mu nsi ey'abalamu. Era n'abatuukirivu baliraba, balitya, balimusekerera nga boogera nti, laba ye wuuyo ataafuula Katonda maanyi ge, naye ne yeesiga obugagga bwe obungi ne yeenyweza mu bubi bwe. Naye nze nfaanana ng'omuzeyituuni oguloka ennyo mu nnyumba ya Katonda, neesiga okusaasira kwa Katonda emirembe n'emirembe. Naakwebazanga ennaku zonna, kubanga ggwe wakola bw'otyo, era nnaalindiriranga erinnya lyo, kubanga ddungi mu maaso g'abatukuvu bo.